Endolito n'emirerembe kwani alina obuyinza ku ttaka okutudde akatale ka Lufula giyimuse buto oluvannyuma lw'omugagga w'omu Kampala Hassan Basajjabalaba okulangira Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura ne Road Mayor obunnanfuusi n'obukenuzi nga bano abalanga kumulemesa kweddiza bwannannyini bwa Lufula. Elias Lukwago and the people collecting the money, they are swearing the 16 billion, 19 billion which have collected for the last 6 years because it is there. And even after that, they increase the price, they should be collecting more because we are collecting 8,000 per cow, they are collecting 15,000 shillings per cow. Omugagga Basajjabalaba abadde alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondola amaka g'obwa Pulezidenti n'ebisuubizo by'abakoze akali mu kunoonyereza ku muviye gyetabise mu katale ka Lufula. We want to call all the 3 companies that have been involved in this. And then we can call cases here to come and tell us who did they give the lease. Akatale ka Lufula kazze kalwanira ebigwayi bingi omuli ekibiina omwegattira abasuubuzi abakolera mu Lufula ne Basajjabalaba agamba nti akayinako obwannannyini kosa n'omugagga Dan Katahirwa Kwatampola eyali yakakagula nga akajja mu mikono gy'Abasajjabalaba ku liizi. Kooti y'ebyobusuubuzi wano mu Kampa yayise ekiragiro mu mwaka gwa 2011 ng'eragira abasuubuzi obutaddamu kuddukanya Lufula wabula ne guno gwaka poliisi yesuulirayo gwa Nagamba okussa ekiragiro kya kooti mu nkola ekintu Basajjabalaba kyagamba nti si kya bwenkanya. KCCA was in that meeting, IGP sent Fande Kawesa, but still after the meeting we had agreed that they should take a strategy of taking those people out. When Kawesa went from that meeting, after 2 weeks when we were supposed to meet, the police refused to come back in the same meeting. Kampala Abata Traders Development Association nga kino kye kibiina omwegattira abasuubuzi abakolera mu Lufula kimaze emyaka egiri eyo mu 6 nga kiddukanya akatale kano era nga buli lunaku kikuŋŋaanya obukadde 10 obw'essente za Uganda wabula nga tekisasula musolo eri KCCA ne URA ekintu Basajjabalaba kye yeewuunya nti ensimbi ze baba bakuŋŋaanyiza gye baziteeka. Lwaki IGP aba security nga waliwo court order ne bakuŋŋaanya ssente miliyoni 10 buli lunaku ne bazitwala wa IGP aba security twayogera naye ne baminisita basatu n'agamba nti agenda kuyamba KCCA bajjemu naye kati tannakola ki sonze kunze ndowooza IGP ali involved mu ssente ezo meya naye yabawa support yabayingizaamu abo abasajja be. Akatale ka Lufula akali ku puloti namba 1 mpaka 3 ku luguudo lwa Port Belo wano mu Kampala kaweebwa Hassan Basajjabalaba mu mwaka gwa 2021 okuva eri olukiiko olufuzi olw'ekibuga Kampala. Steven Tulyargayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.